era mu maali y'abamulekwa wa mu maali y'abasika ogiyite mirath. Tutunuulidde ebintu bingi nnyo ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule okuviira ddala ku ntandikwa nga nnyonnyola taarif oba kiki ekitegeeza n'emmaali y'abamulekwa. Atubuulidde ebintu bingi paka lwe twamalira nga tuli mu thamara. Sikyo Sheikh? Naam. Era nsikakasa abantu batudde bungi mu klaasi bakulindiridde naye barakallahu fiik webale kanzu eyo alhamdulillah ekitiibwa kiteekebwa omukisa mashallah kanzu nungi alhamdulillah. Abantu bakulindiridde nkakasa Amerisi Wanyana agambye olwaleero ayagala kulaba emmaali y'abamulekwa emmaali ye abaana bagenda gigabana batya yadde mwana wattu bakubanga Allah yagamba tukigaba tukyali balamu bwoddeko ebbali tabyani padeze. Naam Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tutandike n'okumwebaza awo yatukumya yatusinkanyiriza olunaku olwaleero olwawukana n'ennaku eza bulijjo newankubadde ng'oyinza okulaba nti zifaanagana naye lwe twali wano terufaanagana na lwaleero tesobola kufaanagana naye bw'abanga tukyatulisibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa akalembereza kano okubanga tukyali mu balamu ne tusobola n'okujja okuweereza ku mpewo ate nga ne ku mitimbagano tubeerako insha Allah. Akkiriza muganda wange gwe wenna ali wooli nze nno bwembeera wemba nsomeseza Sheikh nkubiriza nnyo abantu okuba n'akakalaamu okuba Omwarabu yalina ensonga egyagamba nti makutiba karra wama hufidha farra. Kyo weesiga omutwe tosobola kumalako nagwo. Bweweesiga omutwe gwo tosobola kumalako nagwo naye okwata akakalaamu n'ekitabo bw'okaza inki ku kitabo alhamdulillah omutwe guno kullama yataawadu ar-ra'su ala shay yakunu yani kullama yukarriruhu yastaqillu fi ar-ra's aw ad-dimagh. Kakati buli lw'okiddingana ng'onawe wakiwandiika kijja kuyamba okujjukira amangu okusinga ate wonaagamba nti musobola okubeera mu kiraasi nga tewali alina kalaamu ne mufuluma ne mukaanira ku mulyango nga n'abasomeseza akyali mu kiraasi. Kakati alhamdulillah yagamba naam mubeera ne mugamba muli nkiwulira nkiwulirira muli nga olyaga nkitegeerera muli nze sisobola kukijjayo naye nga nkitegeera. Alhamdulillah. Tayyib, ku mulundi ogwasembayo baganda baffe batuwuliriza twasembayo nga tulabye ekiyitibwa istimdad hadha al-ilm. Irimu eno twagamba eva luddawa twakomekkereza tugambye irimu eno ogenda kugisanga mu Qur'an y'ekitiibwa, irimu eno ojja gisanga mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, irimu ojja gisanga mu kunnyonnyola kw'abasahaba n'okunyiikira kwabwe mu bintu ebimu ebitone nnyo kubanga eno irimu gy'otagenda kusangamu ate ono yakawanye negundi oli yakanye negundi. Ekitwa kyogera olubeerera tugamba nti innahu tashri'u rabbani kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeke nnyini yeewa obuvunaanyizibwa okubeera ng'agitemaatema n'atukwasa ffe kutuukiriza. Ma alaina illa tanfidh, ffe kye tulina kwe kubeera nga tussa mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byemala dde okulaalika n'abigereka era n'atulaga nti bino bigenda wano bino bigenda wano bino bigenda wano. Ekyo nno bwe twakimala okubanga tukinunulako ku mulundi ogwo tetwasobola kubanga tufuna bulambulukufu bwakubanga tumanya Qur'ani eyogera ki ku busika. Ekyokubiri hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zogera ki ku busika. Ekyokusatu basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim bo baalaba batya era okufaayo kwabwe kwali kutya, obunyikivu bwabwe mu irimu eno bwali butya. Olwaleero kkiriza muganda wange wenna atuwuliriza ne mwennyinaffe tubeere nga ate tukwata ku kiyitibwa adillatul qur'aniyya oba qawlul qur'an ala al-irth al-Qur'an. Yes. Eyogera ki ku busika. Exactly. Kyekyo era wotolina bujulizi hadha huwa anti ne qaida wirise qaida usuliyya annahi yati bidalil
gwe buli obanga olina kyogaana alaika bidalil hadhir dalil naam yes nga bwe kiri nti omuntu gwe babbye yalina okuproviding obujulizi gwe babbye bw'obanga olina shakwayo yenna omuntu gw'obalabye n'ekintu ekyefaananyiriza ekikyo alaika bidalili ya akhi albayinatu ala almudda'i walyaminu ala almudda alayhi gwakirina olina kulayira bulayizi nti bannaye essimu eno gye nnina yange olina kati nedda essimu eyo si yiyo ati bayina nti essimu yange yakolobokako waggulu kamera eri yali nfu tugenda bicekinga bituufu nga tugamba antalas nsonyiwa sebo sinyentegeeza lwakuba abawuliza tebagira kasita tuli fekka naam kati kiriza agenda maaso n'okubanga otuwuliriza butereevu mbeere nga nkunyonnyola ebigambo bino okusookera ddala abamanyi b'obusiraamu rahmatullahi tabarakahu wataala alaihim jamia baatuwa ayaati zino obujulizi buno nga babututekululidde mu mbeera ez'enjawulo nga bw'olaba Allah subhanahu wataala bwe yali aziyiza omwenge teyaguziyirizaawo bagatatan oba kibwatukira teyakubawo kikube nti mulekeraawo okunywa omwenge ng'abasinga olungi bwe twagala okukola omuntu ayagala asiramule omuntu awo bwennyini atandika okusaala asiibe ayambale niqab ayambale sharia kwegamba yiise ng'omusiraamu wahuwa mustahil ng'ate tekisoboka kubanga agenda kwetamu obusiraamu not even a day but in just an hour musaawe mu bwetu omuntu ayinza okubanga obusiraamu abufulumye naam mu Ramadan twali tugenze mu semina omusiraamu n'asiramuka olina amugamba olina okusiiba najja nambuuza seeka wamanyi n'okusiiba nze yakasiramuka amanyi n'okusiiba ng'alabanga gwotuukiriza ku kibonerezo nemugamba gubadde ogamba otya muninde mukku mwabangambye okusiramuka muninde muko nemugamba kale khalas laka udhur nangamba kati bali abadde bangamba tenyina okusiiba nimba sisiba nzireyo akagamba tutamisa abantu ekintu alhamdulillah akhiran amina ya rabbi so kakati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagaana omwenge kiriza seeka tuyite katono yatandika nakwogerako ku bulungi bulimu akalungi abantu ke bafunamu yasooka n'ayogerako mu surati Nahl bembasira biddewa min thamarati nakhili tattakhidhuna minhu sakara wa rizqan hasana kakati yasooka n'abaga nti muntende mujjamu ekitamiiza ate ne mujjamu ne riziki eki hadha tariq yani al-imbao an tariqati ghairi mubashiri okuzuukusa omuntu okumulaga ekintu gy'olaga nga ngoze indirect obundagira bulungi n'amala najja n'abagamba yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun wa manafi'u linnas naye wa ithmuhuma akbar min naf'ihima nakibaga bwe bakubuza kumugamba nti mulimu akalungi mulimu n'akabi naye ate akabi akalimu ke kasinga obunene okusinga ki akalungi ne bajjeera ne bamubuuza ku mwenge era na one time naddamu Allah subhanahu wa ta'ala nassa yayi mulundi ogwokumeka ogwali gwa kusatu baseera bidde n'abagamba ati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innama al-khamr wal maisir gwali gwa kusatu ndoza gwali gwa kusatu innama al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam naye qabla dhalika yagana la taqrabu as-salata wa antum sukara yanga tanagugana naga ta okusala mwino okusala naye bwe mba mugenda okusala temujanga munywedde ontegede bulungi eyo aya yali amuludi umtende gwa kusatu ogwokuna gwe gwaganira ddala ninga bamba akibudde ko ninga bamu abalele wala nga abategerere wala nga bazze balondola bajja balowooza okutuka ku aya yasembe Allah nabaga nti abanga omwenge zaala okwera guzalaguza okusinza amasanamu byonna Allah nabigana rijisu min najis min amali shaytan ayo abikoze shaytani abajiyambyeko okubanga yitabye nayo mubikolwa byayo walilahi alhamdu kati ne wano baulama tukomye olu ku musomo baulama ridwanullahi ta'ala alaihim batunyonyola aya ezikwatagana ku busika omukusookera ddala bazitekulula emiteeko ebiri batugamba nti minha mahiya
mufassala wa minha ma hiya mujmala. Aya zino bwozitunulira ziri aya 6 mu bufunze ezogera ku busika. Ezimu zajjanga zikonako bukonyi okusookera zajjanga zikonako bukonyi nga tezisarraha kugamba nti ono atwala kino oli atwala kiri no, naye zajjanga ziri am nga tezitekulula. Then ate zajjanga zijja zitematema ne zijja oluvannyuma. Ontegera bulungi, tujja kulaba ku taarikhi w'obusika gye bujja mu maaso, naye tukyagendako sofa mu ayati zino okulaba Qur'ani butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajja yogerako obusika. Aya zino ze bagamba eziri mujmala oba ze twandiise ekigambo mujmala twakinyonyola ku mulundi guli eziri indirect translative ndoza mu luzungu ekinza okuvaayo amangu. Indirect translative verses kugamba aya ezitali zotasobola kutegeererawo ng'ozisomye ndambagirawo zitegeeza ki zimenyamenya ki. Ne wabeerawo eziri direct translative ze ziri aya ezijja nga zigamba nti ono muwe kino, ono bw'abaawo ono tajja, ono bw'abaawo ono muwe kino, hakadha. Ezo ziri direct translative verses, ezo aya ezinnyonnyola nga zikubuulira neki ky'olina okukola. Muzo kiriza nkusooke nkuwe ennamba yaazo, tetujja zisoma zonna naye tujja genda tutekululako mpolampola. Okusookera ddala ojja genda mu suratu al-Anfal. Mu suratu al-Anfal ojja genda olabe aya ey'ensanvu-mu-ttaano. Tulisosa ne aya eziri indirect translative ezitakuwa kintu nga zikutemedde ezitakutemera. Aya esooka gambye genda mu suratu al-Anfal, genda ku aya ey'ensanvu-mu-ttaano. Aya ey'okubiri genda mu suratu al-Ahzab, aya ey'omukaaga. Ogenda zisoma ano nze nkyamuwa tujja kusoma sheikh inshallah, nkyamuwa namba so that bwe tunaba tugenze maaso tugenda kweno ye ngolweda ina wazijja. Aya ngambye ey'okubiri suratul ahzab genda ku aya ey'omukaaga. Aya esembayo eri mu suratu al-Baqara. No, eri mu suratu an-Nisa, laysa al-Baqara. Suratu an-Nisa. Suratu an-Nisa eno aya ya 7. Ezo ze aya 3 eziri indirect translative nga tezikuwa clear explanation, tezikunyonyola kukunyonyola kumala kubeera nti otegeera kiki olina kukola exactly. Kati aya eziri direct translative ng'omuntu bw'azisoma asobola okutegeera ekitegeezebwa mu aya eyo era n'amanya kikyateekwa okukola. Ezo nazo aya ziri 3. Esooka suratu Nisa aya ya 11. Eyokubiri suratu Nisa aya ya 12. Eyokusatu suratu Nisa aya esemberayo ddala ya 176. Ontegere bulungi? Aya ey'ekikumi-ensanvu-mu-omukaaga suratu Nisa, aya ey'ekumi-n'ebbiri ne aya ey'ekumi-n'emu. Ze aya ezajja nga zitematema nga buli omu zimuwa kyateekwa okufuna. Abamanyi ne batugaziyiriza wamu ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam. Ukyalako Pal FM 107 katonizimeda ekalomo kabulijjo olunaku lwakubiri kumanya obusiraamu tuli ku maali abamulekwa. Seeka atunyonyedde agezaako tusikirayo ebifo mwayinza okusanga aya ezogera ku maali abamulekwa. Omuyinza okubeerayo nga omanyi nti emaali abamulekwa eri mu suratu Nisa yokka olwokuba zo za direct yusikumullahu fi awladikum. Olowooza nti awokawokawoka balina okufunira bagamba nti Anfaali balina okufuna olabanga abakubye eddabo naye Sheikh atubulira ebifo mwayinza okusanga ayati ezo mwagambira nti olumu tubeera nga tusoma wano Qur'ani ekubeera kumpi. Bwe twogera ku aya naddala abasomi manyi soma nga Hajjati Aisha Mama Ridwani awo ng'osikayo ng'obikkula naye kati kimmanyisi wanyana gwe wakava ku bukyawo okyayina omusayi gwo suubira nti ayina omusayi gwe oba omusayi gw'ennyama nsuubira nti Qur'ani ekuli kumpimpi awo nja kuyitawo ndagogoba nayo naye abakinda okumpi tugibikkule olwokubanga kituyambako okubeera nga tugoberera ezo niwobeera ali mu free time
kikuyamba okubeera nga oteeza ayezi mukize tuwummulemu katono inshallah bwe tuba tukomyewo tubeere nga seeka atubuulirira ddala ayezo zigamba ki naddala ku topiki gye tuliko eno ey'emaali y'abamulekwa inshallah taala. Wasiraganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu.